waliwo abamwanukudde ne bamukkiriza ne babeera nga bayingidde mu ddiini ya Allah bibinja ne basala eddiiro nga bava mu madiini amalala, balala ne balemerayo ne balalanga ne bakuba empaka ku Katonda nga naye mu butuufu ebigambo bibaliko bya bufere. Hujjatuhum dahidatun, ensonga zaabwe ze beekwasa zonna temuli, ensonga zaabwe ze basimbawo nga bayimirizaawo ku ekyo kye basinza ku Katonda oyo bo gwe bakkiririzaamu, dahidatun butaliimu, tezirina maanyi, inda rabbihim eri Katonda waabwe, tebalina nsonga n'essimbu ya nkukunala gye bayinza kuyimirizaawo ewa Allah n'ebeera ng'ematiza nti ddala mu butuufu oyo gwe basinza yasaanidde okusinzibwa. Ensonga ze bateekawo zonna byoya bya nswa. Wa alaihim ghadabun, era balindirire Allah subhanahu wa ta'ala abagambye baliko obusungu bwa Allah. Walahum adhabun shadidu, balinayo n'ekibonerezo sinziggu oluvannyuma lw'okuleeta olumanyimanyi Katonda. Abagamba sizaala nga mbuwazaala, abagamba siina mwana nti omulina. Abantu abo abayimirizaawo ensonga ezo si nsonga mwe muwakana ebikwatagana ne Allah, naye ye yennyonnyoddeko n'agamba nti lam yalid teyazaala, walam yulad ate teyazaalibwa, walam yakun lahu kufuwan ahad, ate talina kintu kyonna kimufaanana, buli kyolowooza yawukana nakyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti walladhiina, abantu abo yuhajjuna fillahi, abakuba empaka nga babakaayanya ku bikwatagana ne Allah naye nga bamwogerako wolokoso, min baadi masujiba lahu, oluvannyuma nga nabbi byasomesezza afunye abamwanukula ne batereera ne bagamba ashhadu an la ilaha illa Allah, bali hujjatuhum dahibatun, ebyo ensonga zaabwe ze bayimirizaawo mu kuyimirizaawo obwa Katonda ku bakatonda abo be bakkiririzaamu byoya bya nswa. Inda rabbihim, wa Katonda waabwe talinamu nsonga gy'alaba erimu kanigguusa. Wa alaihim ghadabun, balina obusungu babulinde. Walahum adhabun shadid, ate balinayo ekibonerezo sinziggu ku lunaku lw'enkya. Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi walmizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allahu alladhi, yoyo Katonda gwe tukugamba ayitibwa Allah, anzala alkitaba bilhaqqi, yeyasse ekitabu kino Qur'ani naye nga kyonna kifumbekeddemu mazima, walmizana kifumbekeddemu bwenkanya bwereere, era gwe bw'oba tobulabamu ekizibu tekiri ku kitabo wabula kiri ku bwongo bwo. Wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariban, ye kiyinza okumanyisa, oyinza kutegeera otya nti oba ekiyama gwakyawakana kikubye kalibu kigenda okusanga nga tonnakkiriza. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaqq. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، bakisaba kijje mu bwangu abo abatakikkiririzaamu. Bw'oba kibasomera nga bagamba nti kyalwawo nadda lwaki tekijje enkya ne kibeera nga kituuka tulabuba bye mutugamba ddala gyebiri. Mundange Allah agambye nti yastajilu biha, bakipakukira nga baagala kijje mu bwangu. Alladhina la yu'minuna biha, babatakikkiririzaamu nga balowooza nti byamannyo wenu. Walladhina amanu, naye ate abakkiriza abamanyi obuzibu obukirimu. Mushfikuna minha, bakiinamu obweraliikirivu nga buli lunaku baagala Allah gira akyakirindiriza, bagira beegayirira. Wa ya'lamuuna, era bamanyi annaha alhaqqu, nti ekiyama mazima kirina okubaawo, era bwe batunnyonnyola amawulire agakikwatako ge gataliiko nfuufu ddala. Alaba ng'embabuulire, inna alladhina yumaruuna fi ssaa'a, abantu abakuba empaka nga bawakanya ekiyama nti tekiriyo, essaawa eyo teetuuke, lafi dalalin ba'iid, bali mu bubuzi obwewala ennyo, bakyali wala mu kutegeera era bakyali wala mu bubuze bwabwe. Allahu latifun bi'ibadihi, Allahu latifun bi'ibadihi, yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allah subhanahu wa ta'ala latifu bi'ibadihi, abaddu babakwata mpola era wakisa gye bali. Yarzuqu man yasha'u, agabira gw'ayagadde kyaba ayagadde nga bw'aba ayagadde w'aba ayagalidde. Wa huwa al-qawiyyu, Allah w'amaanyi era bw'aba akutte akwata. Al-aziz, ate tawangulwa, tosobola kumusumattuka. Man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthihi
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة ومنت ويقر كنغر آخرة نزد له في حرثه تجند كمونغرزاك كنغر boberanga gwokoza omulimu ng'ogwagalamu Allah kusasule kwa akhira agenda kusasulamu n'ennyongeza ze wali tosuubira nti alizikuwa akwongerezeeko mu ssera. waman kana yuridu harafa dunya omuntu bw'abanga ayagala kubeera ng'akungula nsi eno gy'akolerera afuna agaggawala abeera ebyomere binyonkondo bijodolo nu'tihi minha tugenda kumuwaaka ako ke twamugerera tayinza kayitako kubeera nti afuna ekitali kike ne bw'anaabanga asula atudde si buli asula akola ennyo nti agaggawala nnyo singa abakuuma ekiro ku petrol station ne bateebaka singa bwe batusinza ssente naye Allah subhanahu wa ta'ala agabira gw'ayagadde ne bw'aba akoze kitono mu ngeri ye yonna nga bw'aba ayagadde. ayagala okukungula ensi tagenda gikungulako kisukka ekyo Allah kye yamugerera. wama lahu fil akhirati so nga ate ku akhira talinayo n'akamu n'akeddagala min nasib mugabo gwonna gwagenda kweyagaliramu. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الله أبوزا أم نانديكي أبانتو أبغانيو كوكيريزا لهم شركاء بين يبكتون ببغتك الله shara'u lahum min ad-din ababatira wa mateka nga yedini yabwe gye balina okugoberera ma lam ya'dhan bihi Allah nayenga Allah byabatira webyo bibagoberera tebikwatagana n'ebyo Allah byakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza abantu abalemeddeko okusinza ebyo bibagatta Katonda bayinayo eddiini eyo shaytaani gye yabateerawo nga mwe bajja ebyo bye basinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala byatakkaanya nabyo. walaula kalimatul fasl singa tekyali kigambo kyange nti nno nasalawo dde eriyo olunaku lw'okubeera nti ŋŋenda kulamulirako nga lwe lunaku lw'enkomerero nti Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno alina okulindiriza ekibonerezo mpaka kiyama laqudiya bainahum mu butuufu naalibadde nga nnamula wakati waabwe watali kubalindiririza wano ku nsi nemba wakkaaki. wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alimun mbakakasa nti abalyaza amaanyi abasinza ekitali Allah balina ekibonerezo ate nga kya bulumi obw'ekika ekya waggulu babulinde. wadde wano nga ku nsi balaba nga sisobola kubabonererezaawo Allah subhanahu wa ta'ala abasizza akasiiso naye aga nti singa tekyali kigambo nti ŋŋenda kusalawo ku akhira we wali ekintu bwe kigenda okwebendula ku nsi kuno naali badde mbalaga naye kambalinde mbasa akasiiso tusinkane ku akhira. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين مشفقين ogenda okulaba abantu abalyaza amaanyi ku mateeka ga Allah abaali beeyisanga be balabanga mu butuufu bajjudde okutya n'okkankana ku ssaawa eyo nga bamaze okubeera nga batuuka mu maaso ga Allah ojja kubalaba nga bonna bajugumira empale nga bonna bakankana nga bonna baweddemu batidde mimma kasabu olw'ebyo bye baakola bye baanaayiza ku nsi nga babimanyi nti Allah yali tabyagala. wa huwa waqi'un bihim nga nabo bakikakasa nti kigenda kubagwira. ekibonerezo kya Allah kimaze okubeera nga kibatuukako bagenda kukikakasa bukakasa nti bulijjo twalimbisanga nti ekiyama kyetiriiyo naye mu butuufu olwaleero ffe tukiyingidde ffe tukiguddeko embeera etugijjiridde. ogenda kubalaba nga batunula mu ntunula erimu okutya mu ntunula erimu okweraliikirira mu ntunula erimu okukankana okusinziira ku ebyo bye baakola era bakakase nti mu butuufu buli kizibu kyonna kigenda kutuula kubo. walladhina amanu ate abakkiriza wa amilu salihati ne babeera nga ku nsi baakolanga emirimu emirungi fi rawdati ljannati bagenda kubeeyo mu malimiro g'ejjana nga bawummudde bali mu ssanyu ery'ekitalo.
lahum ma yashauna inda rabbihim nga balina okuweebwa buli kyonna kye beetaaga eri mukama waabwe bagenda kukisanga nga kiri tayali. Dhalika huwa alfadlu alkabir. Eyo negenda kubeera nga kigenda kubeera kyengera kinene abantu Allah baalisaasira ne bayingira ejjana n'abawonyo obweraliikirivu n'ebibonerezo bya akhira. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله عباده. ذلك الذي يبشر الله عباده. Ekyo Allah asanyusa nakyo abaddu be ekyokubayingiza ejjana n'okubawa byonna bye bali babyetaaze. Alladhina amanu wa amilu salihat. Kiri eri abo abakkiriza era abakola emirimu emirungi ku bulamu bw'ensi Allah gye yasiima. Ekyasazeewo akibawe nga mawulire ga ssanyu buli kye mwetaaga n'okuwummulira mu malimiro agali eyo agalimu eddembe mugenda kubeera nga mukisanga, naye nga ekyo nkibasanyusiza nakyo mwe abakkiriza abakozi b'emirimu emirungi. Qul bagambe la as'alukum alayhi ajran. Sigenda kubasaba ku mulimu gw'endiko ogw'okubasomesa obusiraamu mpeera nti munsasule illa okujjako mpozi kye mbaagalamu almawaddata fil qurba, mbaagalamu omukwano ogw'obwa sseruganda. Mundeke nze ntambuze ekigambo kyange, muleke okunteera emisanvu mu kkubo, mundeke neetaaye nkole ekintu mu mukwano mu bwa sseruganda. Waman yaktarifu hasanatan nazid lahu fiha husnan. Buli yenna omuntu alikola akalungi tulimwongerezaako ku kalungi k'obulungi obw'enjawulo. Inna Allaha ghafurun, Allah musonyiyi, shakurun ate buliko obwokoze yeebaza n'ayita naawe waali badde osuubidde. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Amna ndiki yakuluna abantu bamanyi okwogera ne bagamba mbu iftara ala Allahi kadiban, nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba abantu ebigambo by'obufere ng'abyogerako Allah kadiban, ddala nga bulimba bwereere. Nti agamba abantu ebigambo by'obufere ala Allahi ebikwata Katonda kadiban nga bulimba bwereere. Nandiki bwe batyo bwe balowooza, naye nga ddala mu butuufu endowooza nkyamu. Fa iyasha illah, singa Katonda aba ayagadde oba yali akyagadde, yakhtimu ala kalbik, yali asobola bulungi nnyo okuggala omutima gwo n'abeera nga aguzibikira, n'abeera nga singa ddala byali bya bufere yali badde akuzibikira omutima, sina kindi n'okufa n'obeera ng'ofiira ddala olw'obufere bw'otadde ku Allah ng'osomesa abantu obusobozi yabulina obubeera ng'omutima gwo agusibako n'akuwummuza Allah subhanahu wa ta'ala singa wali omukonjera. Wayamuhu Allahu al-batil, omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala kujja kusangulawo bukyamu wano mu nsi obwali bubuutikidde ensi eno nga buli muntu alina ensinza yiye. Wayuhiqu al-haqqa, abeere ng'ayimirizaawo amazima gabukale awabadde obukyamu, bikalimatihi ng'ayita mu kigambo kye kyekino ekya Qur'ani kyabaleetedde. Allah agamba innahu alimun, Allah amanyi n'okumanya bidhaati suduri, ebiri mu bifuba bye mutannaba na kuteeka mu birowoozo byammwe kubirowoozaako nga bikyali bubeezi mu kifuba nga tebinnaba kubeera nga biyingira mu kubirowoozaako, abimanyi nti ojja kubirowoozaako obudde bwonna. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي الله يقبل التوبة كريزو كوينيا كوموينيا من عباده مبدو بالسنغا باقود منصبي ويعفو عن السيئات إلى الله سنوي ببيابا أنتو السنغا بطوف الدلبي من ينبى الدجالي
ويعلم ما تفعلون بمكولا بيونا بماني بلونجي ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا وبكر زبان كرومورانغا سينغا بابيرا بابينا بابا سابيوكولا نباتشكولا وعملوا الصالحات إلى نباكولا نيمي ميرونجي الله جاسما نينا سنيكا ويزيدهم من فضله atagenda kubongera ebirungi ebirijali enjolo aberenga abongerezaako kwekyo kibali basubira basangenga kiri musera walkafiruna atabakafiri lahum baina adhabun ekibonerezo shadidun sinziggo bajja kukikwatako bakiwulire ekibendula n'enkizi ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده Allah agamba nti singa yali agaziyiriza ebyenfuna abaddu be nga buli omu mugagga ekimala labaghaw fil ardi mu nsi muno baalisukkirizzaamu obwonoonefu baalyonoonese ne badda ne mukati walakin naye yunazzilu Allah sampola mpola biqadarin mu kigero ma yasha nga ye bw'ayagala agenda sanaakuwa ettaano nga gw'obadde oyagala mutwalo innahu biibadihi mazima ddala Allah eri abaddu be khabirun mukenkufu nnyo basirun ate abalaba nnyo akulaba nti mbutuufu oba kuba na mutwalo obadde ogenda kukola kintu kikyamu kakuwa 2,000 ogule ecapati onywereko obugi weebake وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي الله ينزل الغيث سنكبا من بعد ما قنطوا رفنما ng'abaddu babadde baweddemu essuubi ng'era basuubira kufanjala wayanshuru rahmatah n'abeera ng'asaasaanya oluvannyuma lw'enkuba okusaasira kwe buli kintu n'olaba nga kisanyufu ebikere ne bitandika okwaziirana ne bibeera nga bitendereza ogenda okuwulira obunyeenyenkule ogenda okuwulira ebinyonyi ebisolo ebiwuka byonna nga bibunyeeko rahmatah wayanshuru rahmatahu n'asaasaanya okusaasira kwe ku buli kintu emiti ne gitojjera gibadde kikaze omudda wabadde enfuufu ne wasanyuka ne wamera ebintu Allah ng'enkuba esse oluvannyuma ng'essubi libadde lituweddemu abantu balindirira njala kufa wayanshuru rahmatahu n'asaasaanya buli wamu okusaasira kugenda okulaba nga buli wotunda waliwo essanyu wahuwa alwaliyu Allah subhanahu wa ta'ala emufuzi owannamaddala alhamidu ayebazibwa buli kitonde kyonna ogenda okulaba nga emiti gitunula mu ngeri ya ssanyu giseka ogenda okulaba nga abantu bonna buli muntu musanyufu agamba etuluma naye tulina essuubi insha Allah obudde bonna ne batandika okusimba emmere ennyangu naye nga basanyufu ebaluma balina essuubi ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته مبمك بيامagero bye خلق السماوات والأرض kwe kutondebwa kw'eggulu n'ensi singa oba obifumiitirizaako olaba nga ddala mu butuufu bintu bikulu twabisangawo bakitaffe baabisangawo abaana baffe bajja bisangawo Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo bye yakola ebikulu ebyo byetaaga okufumiitiriza bimu ku byamagero bye binene wama basa fihima min dabba n'ebyo bye yasaasaanya mu ggulu n'ensi ebitambula mu biraba ebisolo ebinyonyi ebiwuka nakyo kyamagero kinene ensolo zirya ennyama ekyemisana n'ekyeggulo naye ennyama teggwaawo zino zirya muddo teguggwaawo ebiwuka birya binne waabyo ebiwuka tebiggwaawo ebirya binnaabyo nabyo babirya buli kimu bingi bye yasaasaanya mu nsi muno nabyo bw'oba obitunuulidde mulimu ekyokuyiga kinene nnyo ekiragwa ekitiibwa kya Allah wahuwa ala jam'ihim naye Allah awamu n'okubeera nti ebintu yabisaasaanya buli kimu ne kibeera gye kiri agamba nti kubikuŋŋaanya n'embiteeka wamu idha yashaa'u bw'aliba ayagadde qadiru akiinako obusobozi bw'aliba ayagadde okubigatta wamu ekyo tekiyinza mulemerera
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة buli kizibu kyonna ekiba kibatuuseeko kuno ku nsi oba ku myoyo gyammwe emibiri gyammwe, buli kimu kyonna ekiba kibatuuseeko nga kibakosa, Allah agamba wama asabakum min musibatin, buli musiba gwonna oguba gubatuuseeko nga muli eyo mu nsi yammwe, nga muli ku nsi kuno oba ku mubiri gwo oba mu nfunayo oba mu bufuzi bwo oba mu ngeri zo zonna, oba ku nsi yammwe kwe muli amataba, omusana, tsunami, kibuyaga, ensozi okubumbulukuka, byonna ebiba bibatuuseeko eyo mu nsi, fabima kasabat aidikum, mwaze emikono gyammwe, kisinziira ku mikono gyammwe bye gijja ginaayiza bye gikola Allah ebimunyiiza by'atayagala, n'alyoka abaleetera ekintu ekyo kyonna kyonna ekibakosa mu nsi. Wayafu an kathir, so nga ate asonyiwa bingi byatatulaga n'atatuvunaana nga bimunyiiza, ebyo n'abibikkako n'abeera nga abitusonyiye, naye oluusi n'atuleetera ebyo ebitulabula nti munyiivu gy'ali, munyiivu gye tuli. Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa ofuna ekizibu ku mubiri gwo, ofuna ekizibu mu bufuzi bwo, gwetunuulira engalo zo ziyinza okuba nga ziina omugabo ku ekyo ekikutuuseeko nga gwe weereetedde obuzibu. Singa bakutemu olubale ekiro ku ssaawa 8 ng'obadde esimye enju ya munno, fabima kasabat aidikum, olubale olufunye lwa ngalo zo. Singa obeera ng'ofunye endwadde ey'obulwadde buno bwa siriimu, oluusi weeyazeemu, fabima kasabati aidikum, emikono gyo bye gikoze oluusi bye bikuleetera akabasa ku ebyo ebizibu by'oba otuuseeko, wadde ng'ate Allah agambye wayafu an kathir, bingi byatusonyiwa. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. wama antum bimu'jizina fil ardi, temulowooza nga konti musobola okulemesa Katonda mu nsi muno ng'abadde alina ky'ayagala okukola. Wama lakum min dunillahi min waliyin, ate temuyina y'atali Allah ayinza bayamba, wala nasir, wadde okubataasa singa abadde anyiize. Ekisoboka era ffenna tuba tuwanika buwanisi ekyo ky'aba yagadde ne kiyitawo nga bw'aba yagadde. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته mubimu ku biraga ebyamagero ebikulu ebisome ekkulu eriyinza okutuusa okutegeera ku kitiibwa kya Allah nti munene era wakisa. Aljawaari, amaato agaseeyeeya ku nnyanja, fil bahari, ku nnyanja kuno n'ogalaba amaato nga mu butuufu mayitirivu gali okugaseeyeeya. Kal a'laami, mulimu amatumbivu ng'ensozi, n'abeera nga tagasizza wansi, n'abeera nga tagasikiriza na kibuyaga, ne mubeera nga mutayiriza okwo, musuubula, munoonya ebyokulya, muvuba, ebyo byonna byamagero eri Allah subhanahu wa ta'ala, eri omuntu by'oyinza okufumiitirizaako n'otegeera obuyinza bwa Allah. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Iyasha, singa Allah bayagadde, yuskini riha, asobola okubeera nga asirisa kibuyaga n'ataddamu kunta, kubeera nga atambuza amaato gammwe. Fayadlalna, ne gabeera okwo rawakida nga gabundadde tegakyatambula, ala dhahrihi, ku mugongo gw'ennyanja, kubanga amaato g'eddaka atambuliranga ku mbuyaga.